Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntavi Jimzo Rich Boy Maxode Junior. Obadde okimanyi nti Martha K ne White Benda Berigomba, obadde okimanyi nti White Benda yanyaze ku Eddie Kenzo omukazi still. Bino n'ebirala bitugenda okubanga tukutuusaako mu episode kati saawa zino kyenkusaba ekintu kiri kimu subscribinga tula okalira obeera nga olindirira twakitegeerako nti mwana mulenzi gwe bayita Edirisa Musuuza kwogata ne mukyala mukulu gwe bayita Martha K bali mu mukwano gwa ddala era nga abantu abasinga bali bagamba nti Edirisa Musuuza ayinza okurepressinga Rema ne mukyala mukulu gwe bayita Martha K naye ate akyanaku nnyo okulaba nti mu kadakiika kali bwe kati nga Edirisa Musuuza akyafightinga ne COVID-19 n'okuba nti ali Ivory Coast ali ayiya bulamu nawe kityo omwana muwala gwe bayita Martha K yatulazeeko next level era nga olutalo luno alwabadde wali ku on internet oba ku Instagram. Martha K ne White Benda bali mu system tujikire nti White Benda ono yasooka okwagala mwana muwala gwe bayita Martha K way back naye ate olwava mu concert was it last year mwezi awo gwakubiri gwakusatu awo omukulu n'asuulawo omukyala nga Martha K takyalina kyamugamba. Martha K kwe kutandika okuba nti atagalatagala dda wali abasajja bangi abamukwata idol 1-2 kugata n'okumulabisa kyobulaba ne sex step yeyo yafuluma. So nolwekyo Martha K okuba nti akyanonya love weyagwira mu murasta amanyikiddwa nga Edirisa Musuuza kugata n'omuyimbi omu ow'entinda Alexander Bagonza oba Aipaskira era Aipaskira naye abadde nti akwatakwatamuka mutagazatagazaamu era Aipaskira nga gye kiri nti Martha K abeera bukoto. Aipaskira abadde aze akwatamu mpolampola nga Martha K avugira akamotoka ke n'agenda wali ekigowa ewa Aipaskira n'ama nti amutreatingamu era Aipas abadde atakoosa amatooke ga Martha K bulungi nnyo nga gatogosa agagisa naye ate King is back. Tugume Wycliffe yasazeewo kuba nti akomawo mu love episode mu love movie second part mu part ey'okubiri gwe twogerera White Benda yakubye Edirisa Musuuza ekikono. White Benda yazeeyo ewa Martha K. No kino kiki ekitegeeza nti Kenzo ayinza okuba musajja watu agenda kufa buwulu oba ayinza okuba nti addayo ewa mukyala we omukulu kuba mukyala we omukulu gwe bayita Tracy yali yamwetaaga dda n'okuba nti amukubira amasimu ng'amugamba jangu tukuze muwala waffe kuba muwala waffe tasobola maya tukumwetaaga okumukuza babiri. So nolwekyo Edirisa Musuuza omukyala gwabadde alowooza nti ayinza okumubeererawo naye yamusuddewo. Sawa zino twogerera Martha K yazeeyo wa Wycliffe Tugume oba White Benda. Kiki ekitegeeza kino nti Aipas tokyali ku mugaati, White Benda Aipas tokyali ku mugaati, Eddie Kenzo tokyali ku mugaati, White Benda gwe kati ali mu system ali mu kutogosa matooke naye ate White Benda tujukire nti White Benda ebiseera biri yaliko n'omukyala era nabwe kityo anaaba nti I'm proposinga bakyala ew'omukyala oyo but within 2 weeks to 3 omukyala gwe bayita if naaba nti yasuula White Benda oba White Benda n'asuulawo omukyala ekintu kye twasigala nga twebuuza kiki ekyatuukawo wakati w'omukyala White Benda gwe yafuna mu just 1 month okuba nti beetadde. No kino kiraga nti Martha K ayinza okuba nga era yazeeyo wa Love Nigga nga like Love Nigga oba like White Benda alina kyabaza ku Martha K. Bino n'ebyomukwano bintu bizibu tomanya akwagala tomanya atakwagala naye ate tujja kuba nti tujja sigala nga tusabira muganda waffe gwe bayita Wycliffe Tugume abeere nga